Well, the current situation happening ku Beenie Gunter right now, ali ku CID headquarters za Abu Dhabi, yabadde agenda kulinnya ennyonyi emuza e Uganda yesterday night oba today morning, ne bamugana okuyitawo because he had a case. Wano bwoba olina case ne bobeera ogikoledde mu Emirates ki tosobola kubanga oyita ku airport zaabwe nova mu NNC. So apparently the information coming in ali mu Abu Dhabi ku CID headquarters era nga bayinza okumwongerayo mukomera. Ekyo kyempulidde okuva ewa promoter eyamuteeka mu Abu Dhabi, which is Shatan Promotion information gye babawadde. Abantu bonna bagezezaako okusindikayo okugezaako okumulaba okufuna information entuufu lwaki bamudetaininze, bonna babagaanye okumulaba, tewali akkirizibwa kumulaba ssaawa zino era nga bagamba bayinza okumwongerayo mukomera. Omusango bamuteekako gwa kurwana naye just to pitch in ku bigambo ebiri okwogerwa ku internet, buli omu ayogera kikye nti bamusanze because of drugs. That is not true. The case was about fighting promoter wa Abu Dhabi, that is of entertainment, yaranagana ne promoter we Dubai, that is Shatan Promotion, nga bagelemaganye okukwatagana mu nsonga ezaali ez'ensimbi. Promoter wa Dubai ye yaleeta Beenie Gunter era yabeera responsible ku Beenie Gunter. Now when they reached in Abu Dhabi, promoter wa Abu Dhabi teyaliwo throughout the whole show, ate nga yatunda tickets prior the show. So abantu bajjanga bayingira ne ticket nga promoter tebasobola kubagaana kuyingira because abantu balina ticket. Now it is said the promoter comes in late nga ne Beenie Gunter amaze okuyimba okuba ku stage n'agamba nti no babadde bamukutte, tabadde bamubuuza sente za ticket z'abantu abayingidde ze yatunda, n'agamba talinawo wadde n'ekikumi sente ne police ezimuggyeko. That is what they tell me. Now this caused a commotion. Promoter wa Dubai n'akwata laptop ne mixer ya promoter wa Abu Dhabi okubijja mu bala, namugamba when you give us the money we'll give you your items. So from the club nga shewe de Beenie Gunter amaze n'okuyimba buli kimu successful, babako sport gye bagendamu, Beenie Gunter ayongera okubuuza ndowooza ku bantu be, this is the place. Promoter wa Abu Dhabi gy'abasalako ne gangye nga z'okubanja mixer ye ne laptop ye. But remember yali tabawadde sente ze ali balagaana oba abantu ze bagula mu ticket. Now the promoter of Dubai amugamba sigenda kuwa laptop yo ne mixer yo, jango binone mu Dubai nawe uli engeri gye kirumu otekemu sente okubinona. This part of the argument ne bamaliriza nga baranaganye mu kuranagana bakuba nnyo promoter wa Dubai. Then Beenie Gunter comes in okubanga ataasa a promoter we Dubai, then naye ne bamugatta mu fight. So it is said Beenie Gunter we yajja okutaasa yakwata omu ku squad ya yoli promoter eyali agezaako okukuba ono promoter wa Dubai, then naye ne bamugatta mu lutalo ne babakuba bubi nnyo bonna bonna. One of the kid eyali atambudde ne promoter wa Dubai bugi bamukuba n'avaamu amannyo eno mu side. So kino kyonna kigezaako okutulaga ki nti the promoters bino bye tusiba tubagamba nti mwetereeze mwetegeke. Now the promoter in Abu Dhabi, you went too far causing this chaos that is now costing the artist okuba nti ali ku answering la for emisango egiri uncalled for. Basawa zino babeera nga bamutekeseko omusango gw'okulwana nga ate yali just agezaako okutaasa, wadde nga wane Dubai n'omuntu agezaako okutaasa obeera wenyigidde mu kulwana. So okutaasa tekikujjako omusango nti olwanye e Dubai. Kyovulaba this case might be tricky singa tuba tetufunye bantu bamuyamba okuva ku embassy okulaba nga alwanirirwa aveeyo ne pressure from home. We might see Beenie Gunter going in jail. So we call upon everyone, if you're in Uganda, bobo olina kyosobola okugattako eddoboozi yo, Eddie Kenzo gwa kuli aba artist, the embassy of Uganda, you should come in mugezeko okulwanirira Beenie Gunter abeere nga avaayo mukomera, because in actual sense he wasn't fighting but he was trying to kuyambako promoter okubatawuluza. Then he got involved in the scuffle. After the scuffle, of course, police yajjawo ne baleeta aba CID, but everyone scattered. Buli omu n'adduka gage ne bakerenca ne bakomawo mu Dubai. So Beenie Gunter ya living obulamu mu Dubai ne bakwata zi video and everything, but not knowing that in Abu Dhabi bali bamutaddeko case. Now we don't know who opened the case okuba nti gyeri mu Abu Dhabi. That is the information we are all waiting to know, naye tebakkiriza muntu n'omu kumulaba mu Abu Dhabi gyali.
So the information esembyeyo akubide promoter we Dubai namugamba alikyali ku CID headquarters abakyamugaanidde awo naye nga emabega ko babadde bagambye nti bamutwala mukomera. So we are likely to see Beenie Gunter going to jail, or if things turn up well we might see nga bamurelease nenga fena bwe tumanyi tibana basajja bawana emisango gyawe tebali mukujja nti byabadde bwe tebabanyonyola binzo kumaliriza nga biri mu kooti, which might take Beenie Gunter to spend some more time behind bars in UAE, or we should pray that the embassy intervenes a bit quicker. Nedumalowozo okuva e Uganda ga interveninge tulabe nga agezaako okuvaayo mangu. Ba promoter mugezeko okwetereza because bino byonna biraga unprofessionalism gye muli okukozesa nti tutandise okuteka ba artist baffe mu misango egiteetaagisa. Ebirala ebisingawo tujja kuba tubyano ku vibes jinga we binaba bi unfolding, but that is what is happening ku Beenie Gunter right now. Birungi si birungi abuli alina kyasobola okukola ng'oli Uganda olina gomanyi from the embassy, from wherever, contact those people tulabe nga Omuyimbi asobola okubanga ateebwa okuva mu Abu Dhabi.